annual general meeting babadde balonda ba board members abapya abasobodde okubatenga babeerawo awo nno wenasobodde okubatenga ndabira nti mu ndongo abayimbi abasoma batini nnyo era abayimbi olunaku lwejjo bakiguddeko nga balonda obukiiko obugenda okubatenga bakulembera mu kitongole kye bayita UPRS. Omukulu gwe bayita James Wasuula abadde yakyaluddeko ebbanga n'ebbanga abantu nga bagamba nti sente zonna music ze batwala omukulu gwe bayita Wasuula yabbye sente atutte sente za UPRS ensonga zonna nga zitambula bweziti. Ekibiina nno kino kyatandika mu 1985 era nga kyejjawo nga n'omulamwa gw'abayimbi kuba ate nga bakuza ekintu kya copyright oba nga music waabwe bamufunamu ebiyiye byabwe basobola okuba ate nga bakola myaka gya 1985 ne basobola okuba ate nga balireeta era nga gavumenti nayo yasobola okuba ate nga ekakasa ekitongole kino okuba ate nga batambuza ekintu kya music ne copyright. Newe togera akadde kano bwe twasobodde okuba ate nga tutuukidde myaka gino egitambula UPRS abagezigezi baali amu akasente naddala nga bu UPRS buli akozesa ekintu kya music naddala ezo online TV biki radio buli akozesa ekyo kye bayita music abeera alina okusasula era nno bano bakulu be bayita James Wasuula n'aba UPRS be abadde bakyaliko babadde bali akasente. Nedowooza abayimbi abasobodde okuba ate nga bajja embeera ejja kuba ate nga etambula naye katulabe weenatambula naye ayaya embeera nga basobodde okuba ate nga etambula basobodde okuba ate nga bazze nga bakulemberako ekibiina kino omukulu gwe bayita James Wasuula Moses Matovu wa Frigo Band mwaka gwa 2018 omukulu gwe bayita Dr. T basobola okuba ate bamuwanga board chairman nasobola okuba ate nga ajja naye nga Wasuula yasigalayo nga yabategeerera era ng'omukyala gwe bayita Charles Nalubega yali akiikirira abakyala ku UPRS. Omukyala gwe bayita Jonita Kawalya eyali vice president w'ekibiina ekyo kye bayita UPRS era akadde kano be basobodde okuba ate nga bebalinga be bagobye wabula mu mbeera basobodde okuba ate nga bagobebwa n'omukulu gwe bayita James Wasuula abangi gwadde basongamu oluno abajjukira obulungi omukulu gwe bayita Moses Radio kyeyali agenda omukola ku Lafters era asobodde okuba ate nga akyogerako nti abayimbi bangi nnyo naye nga Moses Radio kyeyamukola waliwo n'omukulu gwe bayita Kaye Wisdom yasobodde okuba ate nga akukuluma bingi nnyo basobodde okuba ate nga bitambula. James Wasuula ogera kuba ate nga owulira era ng'olunaku lwajjo bannaffe aba Uganda Registration Service Bureau basobodde okuba ate nga bakulwa mu Registrar General omukulu gwe bayita Bemanya tumwebaze n'omukyala gwe bayita Mase Kayino Bwisho yasobodde okuba ate nga bakuliramu enteekateeka eno ne basobola okuba ate nga balonze abayimbi abasinga babagambye nti osobola ng'olina kuba ate ng'olina z'eddigiri ng'abayimbi abasinga empapula tebazirabako bulijjo bagamba bagala kuyingira UPRS babeere ku board embeera nga basobodde okuba ate nga etambula okulonda konna nga kwatambudde akakiiko konna basobodde okuba ate nga bakakasa abagenda okuba ate bakwasaganya ensonga kuliko omukulu gwe bayita Dr. Patrick Mangene waliwo gwe bayita Mr. Robert Sebakula omukulu gwe bayita Kabito Karamaji waliwo Samuel Okero waliwo James Obola Gertrude Wamala bonna abo basobodde okuba ate nga bakuliramu ekintu ekyo be bali ku board eya UPRS egenda okuba ate nga erondolola akasente k'abayimbi abagenda okuba ate bafuna kasente naye ng'omuyimbi okufuna mu kibiina kino olina kwewandiisa ennyimba zonna okkiriza okuba ate nga be balina zikutambuliza ne bazitwala ku leediyo zonna ku TV zonna kyendowooza nti akadde kano kikyali kizibu UPRS okuba ate nga mu bayimbi abamu kiyinza okukola naye era abayimbi abalala basobodde abamu ku bannabitone abasobodde okuba ate nga gye bayise special general meeting board yasobodde okuba ate nga balonze abeegasse ku kakiiko ka UPRS omukulu gwe bayita Dr. Peter nawe ntege ono composer ate nga producer waliwo omukulu gwe bayita James Serumaga ono publisher ate gwe bayita Kaye Wisdom ono asinga okwogera eyita mutabani w'omulaalo naye waali yasobodde okuba ate nga yayingidde board omukulu gwe bayita Juliet Sasanga performer naye kwali waliwo omukulu gwe bayita Justin Basima oba gwe bayita Justin Base yazze nga producer ku board eyo abasobodde okuba ate nga be balondeddwa naye nga abayimbi bangi nnyo ababaddewo naye ng'ebitabo aya basi nga byasobodde okuba ate nga bitambula lwe tugenda okuba ate nga tuddako wano omukulu gwe bayita James Wasuula yabasekeredde era bagamba nti kino eno board gye balonze eyinza n'obutamala myezi 5 ono gwe bakajjamu nno yayingira myaka gyadda myaka gya 8 akasente konna James Wasuula abadde akalya n'abasekeredde abagambe tebajja bisobola kwetaagako abantu abakulu ne James Wasuula ye bamugobye goloza bano kali oyogedde wano
No, say kubasekerera. You have to understand that. Bwe banabanga bana abali ku board to understand nze bayita. It's going to be a problem. Balina okuandastandinga abantu bali. Y'omukulu gwe bayita James Wasuula era n'okulonda abamu yabadde agaanye omusajja baddemu naye era nga yasobodde okuba nga twamubuuziza ku bayimbi basinga okuba ate nga ajjukira mu mbeera gyasobodde okuba ate nga kulira mu UPRS ye mukulu gwe bayita Moses Radio omule mirembe yali amutimpulidde ku lafters so kulira byagamba. I tell you balina meeting ku abali byamwe byabavubuka omugenzi radio lafters omugenzi radio where kwatira ka microphone okuva mu edis nayogera ebintu bingi nanvuma nayogera nakasi olwata microphone bwati nankobirasi muzeeyo oyinza okuba oli ku TV kano kabadde kabadi badde n'okubikola akwononedde erinnya yakukubidde musanyufu kubanga akoze akabadi so but he's not alone. The other day afukamira wali mbwa netonde nemukira mulanze sina sisiba busungu the following day alikureni ngavu no nature I am used to them. Ye mukulu oyo gwe bayita James Wasuula nga akukulumira omukulu gwe bayita Moses Radio n'omukulu gwe bayita Kaye Wisdom nti abadde amusibako buli kadde nga amuvuma. Kaye Wisdom sobola okuba ate nga tumufuna agamba talina musango muzeeyi yamwetondera naye lwakuba ayinza okuba alemedde mu ntondo lwakuba baaganye n'okumuwa wadde oba advisor James Wasuula. Nese bagamba oyogereko ku muntu nali wano kituufu muzeeyi anyiize nali wano nenfukamira neneetonda mukulu Wasuula kakati nze bambuuza ku BPS nti olutalo lwa mukulu Wasuula lwatandika lutya era nenkinyera naye olinga bwe nakibannyonnyodde nti twatula n'olutalo lw'aba Wasuula lwa mukulu Wasuula oba okutereza UPRS tweddiino netwegattako ate jjajja Rwagaddi najja ekintu n'akiwanika buwanisi era bye twazuula bannange buli muntu abimanyi kakati what is wrong with that teeka ekyo kyali kikyamu kati webaba bakiteeka mu reporting nga kyali kikyamu nga gwe CEO ate gwe bitya gwejja no secretary ye mukulu oyo gwayogerako omukulu James Wasuula yabadde akulira UPRS ye secretary ye treasurer byonna abayimbi nanti nga omanyi nti badongo tebagobera bintu bya mpapula kati omukulu James Wasuula yakasente abadde akabalyako mu mbeera eyo kati olunaku lwejjo bamugyemu omukyala basobola okuba tebakuliramu omukyala ono gwe kutegezezaako gwe bayita Mase yayogedde ku nteekateeka ye UPRS gye basobola okuba ate nga balese ekitongole kino ekya UPRS kitongole kyabayimbi ba members kati kubanga tuluddewo ng'abantu tebakifunamu abayimbi kubanga kirina collectinga royalties oba ensimbi passing on to the members. Twakola investigations tusanga nti nno waliwo ebintu bye tulina kutereezamu ng'ekitongole ebintu bya accountability ebintu bya corporate governance ebintu bya putting processes in place ebintu by'okulongoosa register kubanga abantu tebeemanyi oba ba members ebintu kubanga register ali tekwatagana n'ebintu ebiri ku ground abantu nga akiruddemu naye nga tafunamu kati netugamba nga government netugamba kati kirongoose abayimbi kubanga eno banka y'abayimbi actually UPRS banka y'abayimbi kati oba oli muyimbi nga tofunamu kiba kirala nti no waliwo obuzibu ate naffe kati tutaddeko board empya tuwamendiza constitution kulongoosa mu nkola yembeera basobodde okuba ate ng'etambula omukyalo oyo ng'ategeeza ku nsonga zonna gwe zasobodde okuba ate nga zitambula Nagaddi naye yayogedde ku nsonga za UPRS ababaddemu mu mukono okuba ate nga basuula omukulu gwe bayita James Wasuula kukivaamu ekintu kino yagambye bw'ati bwe nayogeranga ebintu bino mbyogedde emyaka 11 ng'abantu banategeera kye njogera ne mbagamba music industry good ng'abantu banategeera kye njogera ne mbagamba nti abantu bandibadde bagagga ng'abantu banategeera kye njogera music industry yeetaaga abantu nga ekisookera ddala bamanyi okumaketinga ekyokubiri nga bamanyi legal battles ekyokusatu olina okuba na illegal intellect ng'otegeera amagezi g'amateeka ag'abantu abakozesa music mu Uganda kyekintu ekyokubiri ng'omaze okutunda emmere mu agriculture music yaddako culture and creativeness abantu abasinga obugagga mu Uganda bakozeseza ati w'abantu okugaggawala naye nga banyini ba art nti abantu bayimba nnyo ne bamanyibwa nnyo ng'ate baavu nnyo kyenjagala okubagamba kikino once we streamline this industry nti abantu babeere bamanyi nti music gye mutadde waliwo abagenda okunoonyeza sente zange yembeera basobodde okuba ate ng'etambula Nagaddi asobodde okuba ate ngayogerako nti abayimbi bangi nnyo tebafunye mu kibiina kino kya UPRS bw'owulira ennyimba z'abasudde ez'akafeere ezikubwa zonna oba eziri ku Facebook oba YouTube yonna
UPRS yabadde esolooza akasente ne kagenda mu famire z'abana abantu naye akadde kato tebazifunanga ate gogamba nti omuyimbi onaazifunako tekisoboka. Corporate akadde kano mu Uganda emyaka gikyajja mingi nnyo ne bano bayingidde kulya ssente. UPRS James Wasuula basekeredde n'abagamba bano kye bayingidde tebakisobola. Ayaya example ya Philip Bongole Lutaya. Philip Bongole Lutaya buli mwaka egugwako bakuba obuyimba bwa Christmas. Naye singa famire ye efunako just nusu bitano ku music oyo gwe bakuba. Family ya Philip Bongole Lutaya ne badde yagala buli Christmas lwetuuka bakole pata file. Ne tekiriiwo. Njagala mu example z'abayimbi mulala badduse mu nju sijja kwogera mannya. Nadduka mu nju naye nga ku music akuba. Njagala mu example ya Mose Radio. Mose Radio wano Yaffa ne batandika okugamba ennyumba ya mama we bagenda gimaliriza. None mu kuba akafaananyi music wa Mose Radio ku lunaku lwennyini lwe Yaffa yakuba mu more than 45 million houses. Naye nga just abantu abo bagamba nti bagenda okulola oluyimba lwa Mose Radio olukumi olwo times 45 million ziba 45 billion. Family eteddamu kukaaba. Aya basi embeera basobodde okubatenga etambula. Boodi ya UPRS empya basobodde okubatenga bagitadde tubasabire oba embeera enaasobola okubatenga etambula ng'agamba nti gwe ennyimba zonna z'olina oba oli wa library oba oli wa TV ng'olina okubatenga osasula mu UPRS. Wabula nga radio zo zibadde zisasula mu UPRS naye ng'akasente mbayimbi tekatuukayo. Ayaya tubasabire naye 1,500 bayinza okubatenga bazza bannaffe aba UPRS.